genda komanina genda ebyo nno byali bigambo by'omugenzi Ismail Access Jajja Ichuli Wizo Manizo okuva mu Good Life Crew asabudde promoter eyamutegekera show ye ey'ennaku z'omwezi ezaali omwenda omwezi guno ogwa August si mulala ye Nobat Events. Ensonga emukubiza ya ssente njagala nkutemere story eno nga sinnaba kufuna Nobat Events na Wizo Manizo because nsuubira okufuna Nobat Events olunaku olwaleero mu exclusive interview naye nga nze bwe ndabye ensonga zino njagala nzikutemere nga nzikusikirayo side za Nobat nkusikirayo ne side za Wizo Manizo. Olutuyinza mumanyira bwotyo omusajja nendeka abaana ewaka nga beebase bamanyi taata bagenze kukola amaziga gambiseemu bamanyi taata bagenze kukola mwana ali kuŋŋamba okitegeera lindako businawo yadde n'ekikumi edda njakwetta alusirie aiswe mbabuulira njakwetta kugamba buli omwandaga bulazi bonna bakaaba ani ayagala public emukwatibwa ekisa. Wizo okunyonyola kwe ali mu kukaaba era alaga enyiike gy'ayina public muyina kuba ku side ye olwa sympathy. So nga ne promoter Nobat naye yennyini atandise okubanga amaziga gayongereza ku gali ge yakaabye mu katambi nga bakamusabula naye alaga thinking for sympathy eri public. Then kati Vika exclusive wetujira netukugamba katukuwe ensonga zino zonna gwonoonye ogwawa era ani gwolaba gwolina okukwatirwa ekisa. Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752881515. Video giweka like esobola okuba nga etambula mangu wetuuke kwayagala okugiraba okosako n'okugiwuliriza mukadde atatwegattangako mu butongole nkugamba subscribing ku mukutu osobola okuba nga ofuna latest updates latest information okuva mu buli kanyomero konna ak'eggwanga Uganda. Nze Viki okukuweereza eby'omulundi guno nkujjukiza nti Brain Train Infant and Primary School ly'essomero lyokka ggwe omuzadde alina omwana owa nursery ne primary mwolina okubeera ng'otwala omwana wo afune omusingi ogw'ebyenjigiriza omulungi so nga ate ebisale byabwe bisoboka. Essomero liri kumpi n'ekibuga Kampala awo Kinaawa atamanyi Kinaawa kasita otuuka Nateete ku bitaala okwatako kwekyo ekinnakawuka nga tonnatuuka eri mu kifuufu ojja kuba olengera bulungi awo ekitundu ky'Ekinaawa. So essomero lya infant erya Brain Train Infant and Primary School awo erisangibwa. Bagezeeko gwe omuzadde ayagala okulaba improvement mu byenjigiriza by'omwana wo ensonga zijja kuba zikutambulira ddala bulungi. So nga ate mmwe abalina ebizibu ebyenjawulo Ajimiti musajja mulombi wa dduwa yakomyewo mu style mpya nga yesigama ku dduwa ebizibu ne biba nga bisobola okufuuka olufumo gwe ayina okusomozebwa okwenjawulo mu mirimu ne bw'oba toliiwo wano mu ggwanga Uganda ng'oli bweru osobola okumukontaktinga n'omubuulira ebizibu byo ye n'akubuulira ekyokukola n'akubuulira na butya bwe mugenda okubanga mukikwasaganya mu mbeera emu oba mu mbeera endala ekyo nakyo ne kibanga kifuuse lufumo. Okay, kakati akawungezi k'olunaku olw'eggulu empi zaanyoose. Wizo Manizo yayisizaamu promota we eyamutegekera show yanga mwenda Hotel Africana era nga concert eyo yali successful bulungi nnyo abantu bajjula abantu basanyuka ne Wizo n'akuba performance yali ennungi mumujjukira bulungi mu kyambalo kya PRU ekyambalo ekyali kiteereddwako PRU
era ndoza munaku nga 2-3 abantu temukomentinga ku byambalo bye naye nga performance wise show yali nnungi turn up yali mpitirivu and as big exclusive twebaza aba music lovers ab'eggwanga Uganda abasobola okugenda Court Africana ne musupportinga Wizo Manizo show nebanga teyaflopinga yali ejjudde era abantu mwamuwagira mu bungi nawo oluvannyuma lwa bino byonna show ng'ebaddewo wayiseewo ko kati weeks ndowooza nga 3 zigenda kukoona kuba show yaliyo ng'ennaku z'omwezi 9 mpaka olunaku olwaleero Wizo olunaku olw'eggulo yafunyuludde ku ngalo n'asabula empi gundi Nobert Events mu famire y'abamayanja Wizo si asoose okuyisa mu bantu embuya Jose Chameleone emirundi mingi alabiddwako ng'ayina baasabula nga lero yalina concert ye yasembayo ayina gwe yasabula owa boda boda ng'akonye ku Range Rover ye Palaso Saka Free Boss yakuba alien skin paka nerero lweruyi lwakyejjusa Wizo Manizo ng'ogyeko ebyokuba mukyala we Sandra abantu era ne beebuuza lwaki akubye mukyala we ate leero yasabudde promoter eyamutegekera show Nobert namulabye ng'akaaba ng'omwana omuto ne ngamba Nobert kiki ngenda okukola research wange eno mu kimugunyu empola mpola ne nkitegeera nti awe baakubiridde Nobert Events oluyi oba empi oluyombo siwe lwatandikidde bano baabadde mu meeting ey'okureconcilinga because balina misunderstandings so it was a reconciling meeting eyabadde erimu abantu abawerako wakati wa side za Nobert Events ne side za Wizo Manizo era nga Wizo alumiriza nti Nobert Events okuva lwe bava mu sheeyo abadde ng'agezaako okureachinga out gyali naye nga Nobert Events yeekuluntaza oba nga yeebuzaabuza tayagala kubanga amiitinga Wizo ate nga Wizo ensonga ebadde munoonyesanga Nobert Events ebadde yakasente Wizo alumiriza agamba nti okuva lwe baava mu show oba mu concert yanga 9 ku Hotel Africana omwami Nobert Events abadde takwatanga sente ze yaperformingira kuzimusasula ate ng'ebigendererwa bya show byali byakubanga baagazisa Wizo Manizo ebigendererwa bya show okusinziira ku promoter yagambanga nti baagala kulaba nga Wizo naye ateeka akasente mu nsawo n'okwongera okulaga abantu nti Good Life Crew olw'okuba nti yaviibwako omugenzi Moses Sekibogo radio tekitegeeza nti crew yaggwawo crew ekyaliwo era n'endongo ekyalimu mu Good Life byebimu ku ebyo ebigendererwa oba byali ebiruubirirwa bya show mu kaseera ako now mu meeting eyo bano ababiri basoose kuyisiŋŋanya bigambo ebisongovu Wizo ng'avuma Nobert ne Nobert nga nnyonnyola engeri sente gye zikola ki gye zaatambulamu problem evaawa mu meeting okusinziira ku bye nnategedde ne bye nnafunye Nobert Events abadde alumiriza Wizo Manizo gwe yategeka nti sente zonna ezaava mu tables oba 30 ziri tables 30 nga zikola millions 9 I think millions 9 kuba buli table yali ya millions 3 nyinza okuba mpabye obanga siwabye naye nga millions 9 gwe muwendo gwa sente ogwa table tugenda kubibala bulungi wano tusobole okubanga tutambulira ku PCM nga bwenfuna Nobert millions 3 then times 30 yes millions 9 okuva mu tables oba emmeeza 30 nga buli mmeeza bagitundanga millions 3 era Hotel Africana twatunula mu VIP mu tables nga zonna zijjudde okusinziira ku promoter Nobert Events agamba nti esente zino ez'etables 3 millions 9 Wizo Manizo ne Sandra mukyala we be bazikwatanga sente ezo wabula sente ezo tebazireeta eri promoter ate nga agreement oba endagaano gye baakola yali nti baakugabana sente wakati ezivudde mu mmeeza of which Nobert zaalumiriza nti tezaatuuka kiwatu
agamba ku millions 9 Weasel ne mukyala we Sandra bakwatako millions 12 ne bazimuwa. Eyo side tukyali kuya Nobati okusinzira ku meeting nga bwe yakoze eki nga bwe yabadde. Then tudda ku side ya Weasel tusooke tuziwulirize zombi. Weasel Maniza agamba agreement yali nti alina okusasulwa akasente ke konna ke bakkaanyaako. Nobati Events show n'agikola negendera neggwa. Show bweggwa Weasel n'atandika okunoonya Nobati amusasule kasente kaabwe. Weasel n'anoonya Nobati n'abula. Agamba essaawa z'olwaleero amubanja sente millions 10 millions 20 z'ataamusasula. Nobati alumiriza nti mulimu ono olumu lwe yamukubiranga essimu nti asimanye waka abaana bali balwadde simanya nziza abaana ku ssomero blabla nga amuweerezayo million 2 million 3 million 5. Ezo zonna Nobati agamba nti ono yalina okuziteekanga eno ku musaala gwe ogwa sente zalina okuweerera ku show. Weasel ebyagamba takola ki tabimanyi. At the same time ono Nobati Events agamba ku millions 9 eza table oyina okumpaako millions 45. Oba okitegedde gwampuliriza kati conflict nebeeraawo. Njagala millions zange 2, njagala millions zange 45. Millions 2 zaali za performinga oba zezimu ku balance gwe wangula show. Then millions 45 Nobati naye zagamba zabanja Weasel agamba sente watunda tables notazituusa ene waffe ne muzekkata ne mukyalawo. Bava mu meeting bafuluma ebweru olw'obutakkaanya bwavudde munda. Bwe batuuka wabweru ebigambo byongera okubeera nga biwanvuwa biyisiŋŋanya okureactinga okw'amaanyi. Weasel n'asabula n'asabula Nobati era Nobati n'awoloma nze mbadde ndudde okuwulira amaziga g'abasajja abakulu. Mbadde ndudde okuwulira amaziga g'abasajja abakulu, abasajja abakutte ku ssente. But Nobati ne Weasel mwenna muli bakyamu. First of all Weasel yabadde tali mu bantu ng'abantu bayaayana okuddamu okulaba ku Weasel oli eyalinnyanga ku stage ng'akyalinya radio mugenzi. Nobati najja n'ategeka Weasel nga promoters abala bonna tewali asobola kutegeka Weasel concert Nobati kiyamuwa. But Nobati bw'oba tewasasula Weasel mbw'okomyawo ozalinnya lye ekyo kikyamu because music industry efudde lwa abantu abayinza okubeera nga bafaanaganako ng'omuntu oyo akozesa omuntu mbunkuteeka mbantu ate nga tomuwadde sente. Awo industry yavaawo. Essaawa zino omuyimbi akuba akayimba ke kamu ng'akaagalamu mmotoka, akaagalamu akapoloti, akaagalamu akayumba. Kati gwe bw'ojja n'ogamba mbu nkwongera mu bantu ojja kuba hiti ey'okubiri, ojja kuba hiti ey'okusatu ze zinaakugulira ebyetaago bye weetaaga mu bulamu. Oba olimbye endongo y'olwaleero tekyalwawo. Tukiteeke ebbali ku ky'abayimbi abanoonya obunoonya music omupya. Naye bano ba Weasel baakubadde endongo yaabwe era ebaddengawo emyaka gyonna. Ne leero n'omuntu omulala bw'anaayagala okutegeka Weasel omwaka ogujja ajja kumutegeka olw'endongo gye yayimba ne muganda we radio omugenzi. Ejja kusika abantu era ebaleete mu show. Oba wagwa mu mabanja oba tewagwa mu mabanja because olumiriza emmotoka yo teriiwo Nobati. Ate olumirize ya Weasel weeri. Ebyo tebibakwatako. Agreement yali nti nkolera sente mmeka nti ze zino ozimpa mu bbanga ki nti lye lino. Nobati ekibuuzo ensi egenda kikubuuza nti watuukiriza oba tewatuukiriza. Weasel agreement gye mwakola nti sente ziva mu tables za kugabanibwa ensi ejja kubuuza
watwala obuvunaanyizibwa bw'endagaano eyo ddala kituufu mwagabana akasente ako akava mu mmeeza oba tewagabana. Norbert Evans agamba sure yalimu abantu naye yamulya olw'ensonga ebintu ebimu kubireeta ssente mu concerts oba mu shows byalimitingibwa nga bwe mutera okulaba Lugogo Cricket Oval ne bwe mutera okulaba Hotel Africana oba Serena wabaawo ebintu ebiri limited. For example, baba bategese ekivulu e Lugogo wabaawo ba service providers bano bantunda bia, ntunda walagi, ntunda mmere, ntunda nkoko, muchomo biki abantu abo bonna basasula ssente okutundira ebintu byabwe ku venue oba ku concert sezo. Kati akasente ako konna akakuŋŋaanyizibwa mu bantu abo batunda ebyokulya n'okunywa okwetoloola ekifo kino ekiba kirimu concert tugeze nga Lugogo bakawa promoter kati kaba kongeddeko ku muwendo gwa ssente ze balina okufunamu ng'abantu. Naye ate bwe tutunuulira ebifo nga Africana nga Serena tebatera kuleeta bantu ba service providers bano balala bantundirawo bia, ntundirawo mmere, ntundirawo ki. Ekifo nga Africana oba Serena byo byennyini byemalirira nti bia ekifo kyekigenda okumutunda, ebyokulya kyekigenda okubitunda, michomo biki byonna ekifo kyekiba kigenda okukola ki okubitunda, ate nga ne costs z'okupangisa ebifo ebyo ziba ziri waggulu. So temwewuunyanga lwaki abantu abasinga baagala nnyo ba promoters baagala nnyo tegekera abayimbi mbisaawe lwa nsonga bafunamu kinene okusinga wano we banditegekedde mu halls eza hotels ez'amaanyi nga buli kimu balina kukifuna mu hotels ezo. Ndoozaako nako tukategedde bulungi. Kati ekibuuzo n'obuzibu we buli ani mukyamu. Nze nvumirira ekikolwa ky'okkuba ekyo kikyamu. First of all, families ezisinga okubaamu n'obusungu ng'ate zireactinga mangu. Mayanja family esusse okubaamu obusungu ekola ebintu oluusi n'ebyejjusa wano Palaso mpaka n'olunaku olwaleero akyejjusa oluyiro yagalula n'afunyulula engalo ze n'akubali enskin. Ekyo mpaka kufa oba oli awo alifa akyejjusa. Jose Chameleone alabiddwako. Wizo abantu gwe badde batutenga omuntu kati ali hambo bambi ali kamu naye still oba tugambe akafamire kabasika. But nga tetunanenya abantu bano kusabula abantu bano era twebuuze biki ebibaleetera okusabula abantu. Oli yagenda kudda ku mmotoka ya Chameleone wa boda n'agikalabula. Nze nange kennyini mu mmotoka ntambula n'omuggo. Mulimu wa boda akola ekintu ekyamu n'ogamba kati ono akoze kyaki? Ye kati musasuze ki? Nga waayonoonye wa mitwalo 10 ogenda kumuyimiriza akukaabira oluusi akukoonya adduke. Naye bw'obaamu n'embuya ng'osobola okumuyisaamu egi. Obuzibu abasinga emiggo mu mmotoka tugiteeka mu bbuutu. Ogenda okugulawo olugita galagenda mu bbuutu ng'omuyayi wa boda yayiseewo. Kati ate Chameleone ogugwe motoka empanvu gumubeera ku kido olumukoona nga gwofuna. So tuteeke ekyebbali Palaso lwali luyombo kuva wansi kuva waggulu mpaka wansi n'amuyisaamu empi. Then Wizo yabadde meeting kuva munda mpaka wabweru naye n'amuwa ebibye. So obusungu bubi ate obusungu bufugika yadde abamu balina obusungu bwe bagamba nti bufugika but teri busungu butafugika because buli kintu kyokolera mu busungu always lowooza nnyo ku binaakivaamu ebinaddirira. Kati olwaleero Wizo ali wano asaba kisa abantu mumukwatirweko ekisa ne gwe yakubye Norbert Evans asaba mumukwatirweko ekisa. Pakati bino ebintu byagenze mwani asinza okuba ne sympathy. Gwe tusinga okukwatibwako ekisa yayitawo. Bwe tugamba tukwatibweko Wizo Norbert tugenda muzira. Bwe tugamba tukwatibweko Norbert Wizo tumuzize. Si kumuzira forever but for a moment or for a while. So byonna bisoboka. Munoonye sayidi gye mugwako nze ndowooza mbaleetedde olutalo gye lwavudde ekibaleeteddeko okuyomba bombi bano ababiri ssente. Norbert agamba nze manja 45, Wizo agamba nkubanja 2.
kati ani ababanjani era tutekinga ebigambo byani otherwise tuvumirirwa kikolwa kyakwebattula ebintu byokwekuba bibi ebintu byokubattula abantu abalina family ewaka kati mutabani wa Norbert Events ng'atunulanga kitaawe bamuyisaamu eza pa menna muli bantu bakulu ekyo saakisanyukidde wizo ekyo saakisanyukidde ate naawe Norbert bw'oba omusajja amukozesa n'otamusasula kibi sikisanyukira musasule mugamba ate nga nkambwa de babasasule gwe sasula munno naawe sasula munno gwe wizo bw'oba omanyi miliyoni z'omusajja 45 ozirina zikwate miliyoni 45 then naye amala akwateko miliyoni za 2 azikuwe ekyo kiggwe ate mudde mutwetondere making sure nti mudda mutwetondere nga ffe bemunyiizizza nze nange wano nnyiiga nali ngenda kuba omuntu oluyi naye nenzijukira bwe mukuba nsegenda kyogera etya kambireke ninawo obwana obwanzanyirako awo kuwa ekyandeemu ewaluuna mubiru ningamba kati kanonka kuba oluyi oluyi nekagweri nekambuleke kambwesonyiwe bwana buto kitaffe busonyiwe tebumanyi kye bukola kati omuntu onyiiga notuuka ku extent efunyulula engalo zino manyi buli bwonyiiga fubanga nnyonyweza engalo zo buli wofunyulula engalo zo bwoti ekiddako kiba kizitowa mu ngalo muno kati wizo yabadde takyasobola kugumikiriza ngalo buzito bwazo bwe zaabaddeko ng'anoonya waateekera obuzito obwo omukono guwewukeko Norbert yagenze kuzigwamu Norbert Events nkunoonya muganda wange kankufuna olunaku olwaleero otunyumiza embeera nga bwe yabadde oba oli awo olambulule bingi ebibaddewo wakati wammwe ababiri nze Vicky tusinkane mu updates eziddako omweraba